But not least, but most importantly, it's a drastic and colonial strategy orchestrated by this kleptocratic government, orchestrated this plutocratic government to suppress our intellectualism and kill our civic space, guarantee intellectual. For how long shall we watch? In this our very Uganda loses our glory before our very eyes. If you see as I see, if you think as I think, I am proud today, I am proud this evening to raise up and make your voice heard through Magezi David William. As the next president of Uganda, Emagezo, winning goal, intellectoy, losing is intimidation is ra, ja, alo, I say ooh. Ino ye Magala TV, okumanya we kutandikira. Ng'ebulambale okuvuganya mu kalulu k'omwaka 2026 bangi ku banaakeetabamu batandise okwesowolayo n'olwaleero omuvubuka mbulakalevu myaka 27 Magezi William ng'ono muyizi ku ssettendekero lya Makerere University of Business avuddeyo n'ategeeza nga bagenda okuvuganya ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga. Magezi David William is my name. I have come here to declare my candidature. I will say press Simo. That is to say, as quickly as possible, I will first lionize the supreme being, the Demiurge, who dwells in heaven in full and utter divinity. That is the big man up there. So dear ladies and gentlemen, countrymen and women, we all know, and I want to inform the president, the current president of the country, that we are debilitating, lobotomizing, and ignominious political mwahaha, political higodi-pigodi, political topsy-davidam. And I want to inform Mr. President, we are tired of the urbanism, mendaciro quences, and the prostitute. We no longer have democracy in the country. We have democradura, dictaburanda, patula democratica. And if we don't stand now to stop that ruckus, if we don't stand now to stop that turmoil, we shall be worth the blame. Ono ng'asinziira ku ssettendekero wa Makerere University of Business ategeezezza omusasi waffe ku zimu ku nsonga ezimuwaliriza okuvaawo yeesimbawo mu kalulu k'omwaka 2026. Manifesto yange egenda tandikira ku buli bwanguzi okwempawalinga abantu economically batere obu business, teekawo amateeka agagenda basobozesa nga bafunamu bintu bye bakola, teekawo engeri abantu baffe gye bagenda ofunamu nga ssente ze bakola zibagasa nga tebakolera fiizi w'abaana naye nga bafuna n'akasente ak'okuteekako musawo zaabwe n'okuterekera obukadde. Ebyensoma n'ebyobulamu bye bintu ebisooka byengenda okukolako nga nnyingidde obukulembeze bw'eggwanga lino nga muneesize, kuba okusoma n'obulamu kintu kikulu nnyo. Ewatali bulamu tewaba kusoma. So ebyokusoma byengenda okusookerako nabyo mbikoleko. Ono bw'ati asinzidde wano n'asaba omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni awummule nabo ng'abavubuka basobola okutwala mu maaso Uganda. Free market economy ku bantu okubeera nga they trade freely, nga abantu bakola bizinesi ku mutindo ogwa waggulu. Twetaaga okubeera nga tukompiitinga. Abantu baffe basoma naye tebalina mirimu. Abantu baffe basoma naye tebasobola kukompiitinga n'abantu bansi ndala. Kuba wano tulinawo international schools, tuva masomero ag'abaavu n'abaana tugenda otuuka mu zipaliyamenti mu bitongole eby'amaanyi ng'abantu beekonekitinze. Tulina okweyagaliza okwa tribe. Ng'oli employinga abantu be bokka, ng'oli ayagaliza abantu be bokka. Kati ffe tuzze tugambe Mwami Museveni nti be walwanako wabirwanako n'otuuse eggwanga lino we lutuuse. Naffe tulina ebitusumbuwa mu guno omulembe. Ffe be tulaba byotasobola kukola ki kulwana, tuzze tubyekwatiremu. Nengamba abantu nze nkulembere abantu bange nga njagala to lead by Primus Inter Paris, njagala nkulembere naye nga ffena twenkalana mbalage kyensobola okukola kuba nze ndoota nina ekirooto eky'eggwanga lino kulyongerayo. Mwami Museveni wonna w'olikomezza tugamba bambi likomye wano. William Magezi asinzidde wano era nakunga abavubuka bonna mu ggwanga okumusemba olw'ensonga nti yalina future esobola okutwala mu maaso Uganda. Afe yinza ogisa kiwalinga sekiwalinga eyiyo. Njagala obagamba nti ffe abalina okwekwatira mu bukulembeze bw'eggwanga lino kuba ffe abamanyi eggwanga lyaffe twagala ligende. Njagala muyimirire mabega wange, sirina 11 kyegenda kubawa, naye nzize n'amagezi, nzize n'ekirooto, nzize n'endaba ey'enjawulo egenda okukyusa eggwanga lino. Abavubuka b'eggwanga lino mbakoowola mwenna mujje mubeere mabega wange tukyuse eggwanga lino. Tetuzze kuvuma muntu yenna, tetuzze kunyoomana muntu yenna. Kyebakozeko bakikoze naye naffe tuzze tugamba nti twagala kukyusa ggwanga, twagala kubaako tofaali eteeka ku ggwanga lino. Mwebale nnyo basobole. Ontakomyawo alaze obulumi eri ebyenjigiriza by'eggwanga
ebiseera bye era bw'atyo n'asaba bannayuganda nti singa banaamwesiga ekizibu kino yakukinogera eddagala. Assessment omwana akoze ata ne tumwongerayo dano okubeerako nga tumuwa ebibuuzo tebigezesa mwana ategeera atya kuba tukirabyeko nti omwana yasinga ku P7 oba ate n'atasinga ku senior 4 kiba kitegeeza ki? Kiba kitegeeza nti abaana mulina bateerawo enjigiriza ng'esomesa busomesa ng'eri continuous yeeyongerayo. Abaana bwe gye beeyongera okukula ebirooto gye beeyongera okuzibula kyewali oyagala mu buto ogenda ozula noga naye ndi mulungi bukino kati inoteekawo ensomesa ng'eyigiriza abaana ebyemikono ng'eyigiriza abaana okusoma ebintu ebiri handizone okukwatako sente nzikoze ntya okitegeera era njagala mutegeere nti enjigiriza kati gye tuyita kati egenda kutuzza emabega era abo bagenderedde okutuzza emabega bagenderedde okutukumira mu butamanya bagenderedde okutuziika mu butamanya tufiireyo lwa nsonga n'enjigiriza terina gye genda tutwala. Stephen Sekamate, Magala TV, agatalinda kwemu. Yes. I want to tell you this. Yes. David Williams. Yes.